Amanya rampita uziri ngera nange ngukubamu ku TikTok or Facebook eno bapegenda tunyumira kubanze ndi timu Sindi nawe era tubalaze ko Sheebah ababongo baze muki asitetebera Sheebah yaze era katiyoni tuwele muntu alina obuntu ng'omusana mu maaso tetutegedde naye nawe tutuuse kati akkiriza alabye amaanyi bino si kuzimba ekyo kye bayita ghetto abuzaliyo emisikiti twamwotezaayo kati naye gyagoberera yagenze amusinga kyasiira amusinga ebintu bingi amusinga okuyimba amusinga okukola odiyo emirundi eyakali amusinga eddoboozi amusinga okuba ebidandalyo byakayimwana ekitegeera Taina timu Sheebah kisoka enyumba lyato buli kimu n'endabika oli mukadde akaddiye tujabeera koyo mu mukadde tubeereko mama oyo akaddiya n'amukyawa mugambe kadduka olaba wetuba tuze mu bato yakuyimba tetuletamu nyumba tetuletamu lyato music ate obayagala music ogenda kusindi obayagala kuzina Sheebah kati kankubuze ekigambo kimu Sheebah abaddewo omulabyeko omulabye zisikakasa wabadde ayambadde ebinyere mu maaso ndabye muntu wemere mu maaso yagaddewo sirabyeko simulabye ndabye Sindi Sheebah abaddewo ani atemulabye onalimba timu Sheebah ani mukadde sindi mukadde tagana kuyima just amaweza gana lyeyazika bulijjo Sheebah ayimba kuki ijo alimba ogenda alaba kugenda kakasa ate ofula yena kumeka mwana ndikiya soleki mwana ukubulire amazima gali nti omukazi akuba mama Sindi wadala boy banange bingi kuba kisoka alina experience aludde music industry nawe badde ekiraba osegera ate yankubira kola beine Mr. G okateko kibanda okategedde naye namagamba mwana akololo y'amaanyi ujje tukube nedda okumanya oli ati nedda Sindi abirina aveeyo abiraga abantu nti banange nina kino nina amaato osegeera ebya kidongo naye nkugamba kimu nti mwana Sindi yasi mulo muzikale mu byonna Sindi ayina endongo oba ogigoberedde bulungi neya Sheebah ne bagikuba wali noba alina modu zisanyuka ojulya ng'otandike ofuna vibe tetwagala kumanya oba byasooka obagamba enviiri enzirugavu ezikolera enjeru enviiri z'enzirugavu zakola dde enjeru kati yendongo ya Sheebah gy'alina ekola ki era kyetugamba ogambye ki bamubuuza ekibuuzo Sheebah bamubuuza ekibuuzo mu biti by'olaga abantu biti by'obatadde ku mimwa nga tukutegeera yegwe Sheebah naye takize omubuzi tubanabyo muri timu ki Sheebah
Sheebah atuse nga bakyalina bayogedde ku kyalayivu bagamba tamanyi kuyimba layivu mukyogerako ki? Kangamba Sheebah bakayimba live naye kale abantu abannayuganda si buli omu ayagala ennyimba za live okitegeera bakyali mu 19 ebyebuganda agreement gye twasomako mu Sheebah musinga byonna ebimu ku byo amusinga amafiga amusinga ku ssente amusinga enyambala amusinga enjegera ayina empisa Sheebah ayina empisa and she's represented not that I do say it's just a kind of respect. If you see fire can't control fire. obusungu tebutaleeta mirembe kitegeera tuli fiiti kyekiriwo tiimu obukose ekintu ekirungi kigenda kirungi tewali kyakugamba Sindi alina endongo ennungi atwagala omuyimbi alina music owa ddala ebintu byensinga okukkaatiriza nga bulijjo ekisoose ekibaddewo kirabye omukulu press conference agidduseemu n'alinnya na booda ng'ali mu kutya Sindi tamusanga n'adduka Sindi adde emunyonyo kwegamba si kumuwa respect ekisooka kya byonna atidde buti nti abantu abadde talina abantu abaddewo ne bafaani bana ekibuga kisanyala ddala ababoodaboda ne bayimirira nga bonna bali ttiimu Sindi endongo nga bagiwulira etambula bwe bagamba nti Sindi woye nga endulu ogiwulira bagamba nti Sheebah woye ng'owulira abantu bana endongo tewali empisa tewali reasoning tewali ennyambala mbi ebadde ku mmeeza y'obirabye omuntu nga oli muntu mukulu oli ayidde eri abantu abalala oba abantu bangi abakulabirako n'abaana abato toyinza kujja na musawo eriko bigambo bwetyo ku seeti nga kamera zikutunuddemu ensi yonna ekulaba nojja n'ebigambo ebiwemula ku seeti kiba tekikola makulu okukozi Sheebah yeekubyemu ddyo era tugenza okuva mu press conference nga bba teyimiridde ebitundu 7.5 ku 100 Sheebah ng'alina obubonero 25 ku 100 Sindi obubonero 7.5 ku 100 so Sheebah talina kyagambayo Sheebah agambye yayimba live mu Sereno Mako era live zekwasa naye kenyini kati yazikuzi bannayuganda ekintu kye bayita semilive kati bakitegeera Sheebah si asoose okuyimba semilive n'atulowooza nti ayimba live live talina kyakisobolako naye waba yayimba live ku live gyakuba alina ebitundu 25 Sindi akuba live ebitundu 7.5 ku Sheebah byakuba 25 so Sindi is far better than Sheebah abagagga abasinga mu Kampala tebalaga bintu byabwe bano era olaba abagagga abalaga ebintu bano Brian White abalinga bavimba basipapa gye baggwera olabayo so omuntu omugagga talina kulaga bintu genda kuwaayo omugagga omu gwe bayita Mbiire teri amumanyi ndowooza musajja we Mutyeni teri amumanyi y'omu ku bagagga abasinga mu Uganda naye no one knows him bwe kiri ebyobugagga si kyekisalawo nti ono ali successful oba ono ali ate sawa no twogera ku ndongo Sheebah alina okuba mu ndongo eya level eya waggulu ya Sindi agenda abatolinge n'aba Weskani abatolinge n'aba Felicita the superstar eyo kirasi ye waliwo kye bayita quality ne quantity bakuba oluyimba lumu gumupati wano n'owulira ng'ensi efa ne bakuba oluyimba simala tobisobola oba tonsobola nga teri agambayo okitegeera endongo quality ne quantity byanjawulo people want quality not quantity ebiyimba bingi naye tebikola makulu okitegeera Sejjo Sindi zayimbiddeko ziraba nga z'amaanyi ayimbye ne banniyo ayimbye n'abayimbi ab'amaanyi bw'olengera abayimbi Sheebah bayimbyeko nabo ab'amaanyi twalabe abamu ku bayimbyeko bagudde eddalu Solid Star yagudde eddalu be bayimbi bayimba nabo si bwe kiri obanga gw'oyimba n'abalalu ate ng'oli ayimba n'abasajja baddala oba tolina kyogambayo Sheebah agambye waliwo omulamula omu agambye nti kati wena kwerako omuntu omu ajja kubaako of course nga olwedde omunamuliri wagambye nti bato eyaliwo eyasooka wakati wa Bobi Wine ne Bebe Cool
kyafundikira bebe kulu kimulidde nga kaliyayo egudde n'essaawa eno akyalwana kudda ngulu yalemera wansi. So of course omuntu alina endongo ennungi ate sina ndongo nnungi yokka, omuntu ali ku ground nga abantu kwe baagala yagenda okusigaza kaalu yange egenda mu maaso. Bino tebigenda kubaako jjajja asale wabula omuntu wa wansi yagenda okwesalirawo nti ono yawangudde oba oli. So omuntu wa wansi wabanga yagenda okusalawo nti ono yawangudde oba oli ate nga omuntu wa wansi already ali ku sindi. So you know the person that is going to lose this battle. Sheebah agenda ku losing battle ali yegwe nga n'omuntu wa wansi asobola kulaba video ye ku YouTube kufunayo $500 okitegeera afundikire nga n'ebintu byagamba byayina bigenze endorsements nga zigenze abantu tewakyali okitegeera kye bagamba nti kaliya egenda kugwa. Omuntu wa wansi abadde akusudiyasudya ku Facebook companies okulaba nti oli w'amaanyi ndaddusa ali wa sindi. Kampani zigende zidde wa sindi endorsements mutandise okuziraba oluvannyuma lwa bateno okujja. Endorsement emu sindi gye yasayininze egatteeza Sheebah ze yali asayininze zonna obulamu bwe. Asayininga endorsements za $12, $6, $3. Agenda tuuka ekiseera nga asayininga endorsements za $700, $3 nga bagamba n'okubagamba nti munsuuliremu $5 nga tewali anti nga omuntu wa wansi adduse, omuntu wa wansi alaze side olunaku olwaleero. So nze nfundikira ngamba nti Sheebah alekerawo okwewanika ku bayimbi abalina endongo ey'amaanyi. Nkiddamu Sheebah agenda batolinge na ba Grace Khan ba Felicity Superstar champion Budo ye level ye size y'endongo ye alekerawo okwewanika mu bayimbi abaddala amulisiza munyweseza from the grassroots. Omuyimbi sindi emirandira yaginyweza nga gya ndongo webba okuva ku myaka 3 ng'ali mu church entinda akuba ndongo, emyaka 15 nga already ali mu ndongo ya Capital FM abagijjukira. Agenda okutuuka 2-3 ogenda mu Coca-Cola Reto Next okugikuba n'afuuka w'amaanyi okukola Bruce. Ogenda wa Steve Junior muyisa mu emitendera gyonna egy'okuba omuyimbi ow'amaanyi yagiyitamu. Si bano banvudde mu karaoke nzina bimansulo kujja n'enkuba endongo. Endongo tewali tebagwirangwire. Endongo kiba kitone nga kyaddala ate ne bakifuuwako enfuufu. Sheebah teyafuuwako nfuufu, teyabuulirirwa, no guidance in her. Yajja buzzi. Wegamba otya? Zikundi. Mbere badde yamanya akanyumide keetano. Bamugambye kaleyo muntu omwegenda kugwa. N'agamba wano yasigalawo mpedde. Nairo oyitamu buyisi. So embeera zibuwata ino abali kusaidia sindi batimanyi. Sheebah azze n'abantu bangi waneeno mulebe bulungi nga n'abantu. Sindi azze bikers bokka n'okusitira ku audience badde waneeno wenyini we tuli. Abantu abasinga obungi babadde kusaidia sindi. Ne Sheebah bazze nabo bakrosise ne badda kusaidia sindi ya sindi. Meaning battle ewedde. Bino byagamba munno twesake ku battle banyakawodde twende bamukubye mu conference ne wali kiwezi bamutukiza olumalo bamwandikiranga yakajja nalo okugyeko wajja oluyimba olwo naga ojugeraageranya ne ice cream naye nga tulizagaana akayimba bakakolera bwe kali akamanyi bulungi. Toyinza kukola battle namusomesawo oba olimbye, toyinza kukola ekyezza sindi. Sheebah kuyiza matenebero kiregenza empisa azibise omutoyinza kukola battle namusomesawo oba olimbye omuyimbi asinga okunyirira okuyimba abawadde dakiika 45 muzi westinze osegeera era tokola abagambye katosange kolo kubanga alabye emubuuzo byonna byonna tebigatta kala wali omusajja agenze egamba nti bata egenda kusuula Sheebah ogamba omuyimbi amaze emyaka 10 ng'akuba hit to hit omugambe mbwe agenda bategera musuula eyo bato egenda twala sindi muleeba era wali ekololo waliwo eddwaliro ly'abazaala yetegeke sindi agenda muleeba hit to hit actually sindi muwa amagezi agenda kwola ku nnyimba za wining'oje ezinyuma yewole kuzali nambirwa ezinyuma ezajjulya n'ezinyuma agatteko ebibyo ebitanyuma tugenda kuba sindi pama ku ttaka lwakyabuze ennaku eddakiika 45 sitanga azikuwadde
Sheebah Beyonce wa Africa wano n'okumanya aba Nigeria nga 10 yanyuma okulaba ng'ayimba mumulabyawo okuva waggulu paka ku bukoobeko biki ku lubuto anyuma naye tulinga abazze okukola museum tuli ku bijjukizo abadde dakiika 45 zibadde zimala ensawo gyaleese bagyogerako bingi lino eggwanga lyafuna abakulembera Uganda bafu baada bakulembera Uganda okumanya bafu ne bakulembera baafa kati ensawo terina buzibu talina buzibu bagenda bisizamu buli muntu yenna ajereko omuntu agende yeekire osobola kuddira myaka 10 gya Sheebah n'ogamba buli muntu yenna ajereka Sheebah agende yeekire kale ekibadde wano Zambogo Jackson Gemanya omukyala eyeeyita Queen atuse ku lukungaana gye bayita press conference ayogedde tekitutusizaku nga bannamawulire kubanga tukimanyi abakyala babeera banafu kati omukyala tosobola golokoka eri netaweerija musajja this is the thing ate kubeera liida olina okufuga obusungu Sheebah okuluka press conference kitulaze nti munafu nnyo tekisooka ekyokubiri temuba mu lutalo wabawo kye bayita survival for the fittest so akiremereddwa wano obadde olina okukozesa omutwe n'okozesa ebigambo n'okuba olutalo naye babisiimi anyodde makisi za bwerere omukazi atidde ne babandibadde ng'alina ekyokugamba eggwanga Sheebah kyakukoledde kati wano adduse mu lutalo ekyo gye bajja okuduka mu bingi ate bafuka mu bingi omukuuta oza na mulamu ekyo mukimanyi omukuuta bamuteeka mu kamera na mulamu ye mukama wange Sheebah